Ebizimbe bino byolaba tutegeezeddwa nti byazimbibwa mu mwaka gwa 1934. Wabula bw'obitunuulira tolemwa kwennyamira olw'endabika yaabyo. Bino nno bye bizimbe by'enkambi ya poliisi e Jinja. Eno ababaka abatuula kakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda gye babadde olunaku lw'eggulo okulambula ekifo n'okwetegereza embeera abasirikale ba poliisi gye bakoleramu ssaako okusula. Wabula bye baazudde tebisanyusa. So what was this originally? These were kitchens. Not the toilet. No, they were kitchens. Amayumba agaaserekebwa n'amategula gali mu mbeera mbi era gatonnya nga n'agamu abasirikale baatendewalirwa ne bagaddukamu. Ng'oggyeko okutonnya amadirisa gaagwamu dda nga kati bateekamu biveera okusobola okusulamu. Amabaati gano agaayungibwa okwefaanaanyirizaako ekizimbe abamu ku bapoliisi kati mwe basula. Bano basula wansi. So this is a dormitory or? Olingira omwana omuto ali mu poliisi eyakafuluma aye nga ali kusula mu kibaati ebbugumu mwali kufumbira embeera tiyegomba. Nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya, abasirikale bano balina obuzibu bwa kaabuyonjo ng'eziriwo zajjula so nga n'ebinaabiro biri mu mbeera mbi. Wabula bano batuwulidde nti kaabuyonjo n'ebinaabiro bino balina okubikozesa kubanga bye balina. Waliwo omusirikale agezezzaako okubikkirira embeera ng'agamba nti tebali bubi. Wabula ababaka ne bamutegeeza nga bw'ateetaaga kulimba kubanga embeera yeeraga yokka. The situation is not very bad, Honorable. We are moving on well. Yes. So if you tell me you're okay when a dog is staying there, this place is not actually fenced off nicely. You are near the school, supposed to have a place for running. And even so a like fence. the chairperson says, you tell us, how can we help you? Yes. We are sharing with the school. Children can come in and stone on the dog. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu ky'Ekiira, Daudi Hilga, ategeezezza ab'akakiiko ensonga ezibasoomooza omuli amazzi, amasannyalaze n'ebirala. They have leaking roofs, they have broken windows, they have falling gutters, and also the existence of 10 blocks with asbestos roofs is also a very big challenge. Awadde amagezi ku ngeri gye bayinza okulongoosaamu obulamu bw'abasirikale n'okwongera ku bungi bwabwe. If the barracks can be constructed in these areas where we have land, it will improve on our policing capacity. Ababaka beewuunyiza lwaki embeera bw'eti bw'eri kyokka nga ab'ebyokwerinda be basinza embalirira enzito buli mwaka. Bagamba okusinziira ku mbeera abasirikale gye bawangaliramu oboolyawo y'ensonga lwaki emize nga enguzi ssaako okutulugunya bwe bitasobola kukoma. Ne bw'olaba ebintu bye basulamu biringa nga biyumba bya nte. Omuntu obwafubutuka mu kiyumba ng'ekyo n'agenda ku kkubo ddala ddala alina kaluubiza bukaluubiza bantu bakola ki? Bantu baasanze ku makubo. Kyova olaba bannayuganda ndowooza bakuba emiranga ngeri poliisi gye yiyisaamu tosobola kwebakawo n'osuubira okuwaayo services ennungi. Ekikwata ku police welfare naddala housing accommodation ebyo byonna twagala tu ring fencing oba esente ezo tuziteekeko obukwakuluzo bwe ziba zigenda zirabe abapoliisi baffe bwe basula. Gye buvuddeko amyuka sipiika palamenti Anita Among yatuukako mu nkambi ya poliisi ensambya okubagiza famire y'omusirikale akola ku palamenti eyali afudde. Ono kye yasangayo yakyekkokkola era n'ategeeza nga ensonga za poliisi naddala ku nsula bwe zirina okukolwako mu bwangu. Akakiiko kali mu kulambula embeera y'ebitebe bya poliisi eby'enjawulo.